Peetero ekyokubiri essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abaagalwa, kakano eno y'ebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira. Mu ezo zombi mbakubiriza n'okubajjukiza amagezi gammwe gabeere agataliimu bukuusa, okujjukira ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro eky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era Omulokozi. Okusookera ddala, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa. Kubanga bajjajjaffe kasookedde beebaka, byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. Kubanga bagenderera okwerabira kino ng'olw'ekigambo kya Katonda, eggulu lyaliwo dda, era n'ensi n'etondebwa okuva mu mazzi era n'abeera wakati mu mazzi. Amazzi gano ensi eyo ey'edda ge gagisaanyaawo n'ezikirira. Naye olw'ekigambo ekyo kye kimu eggulu n'ensi ebiriwo kaakano biterekeddwa omuliro, nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Naye kino kimu temukyerabiranga, abaagalwa, ng'eri Mukama waffe olunaku olumu lulinga emyaka 1000, emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli, tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke ku kwenenya. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirikka. Ebyo byonna oba nga bigenda kusaanuuka bwe bityo, mugwanidde okubeeranga mutya. Musaana okubeera mu mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda, nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusisa eggulu nga lyokebwa, n'ebintu ebiririko ne biseebengererera olw'ebbugumu eringi. Naye nga bwe yasuubiza, tusuubira eggulu erijja n'ensi empya, obutuukirivu mwe butuula. Kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge. Era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira. Ebyo abyogerako mu bbaluwa ze zonna. Mulimu ebintu ebimu mu zo ebizibu okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu bye bannyonnyola, era nga bwe bakola n'ebyawandiikibwa ebirala, ekireeta okukkiriza kwabwe bo. Kale abaagalwa, kubanga musoose okutegeera, mwekuumenga muleme okugwa okuva mu binywevu byammwe, mwe nga mutwalibwa obukyamu bw'ababi. Naye mukulire mu mpisa n'okutegeera Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo. Oyo aweebwenga ekitiibwa kaakano era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Amiina.